Radit Lubusa munnange nga bwe nabategeeza nti omumpembe Yosef Tabasumba Mutano wa Kalekyezi alina enteekateeka erumba era n'okukyankalanya famire y'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga oluvannyuma lwe yatalayo omugenzi okulaba ku beewaabwe oba okutwala omulambo abeewa bakubeko eriisa evvannyuma bwe bamusabye balina okukola olwakuba nti Dr. Sepirani Kizito Lwanga mu luggya mwasibuka yalina ekifundikwa oba ebifundiko byali bisukka mu kimu byalina okumala bamukoleko emizizo bimugibweko bikwasibwa omuntu omulala. Museveni kasita awulira emboozi eyo nga tewomesa Nakabululu n'amanya nti yamwawula ejja kuba esiridde bayinza omukolako emikolo ate ne gitabula ebintu byonna byakoze. Bw'atyo omulambo baagupakulawo ne baguddusa ne baguzzaayo mpaka gye baagutereka okutuusa ne baaguziika. Radit Lubusa olw'okuba nti bamanyi Dr. Sepirani Kizito Lwanga abadde yakola ebintu bingi nnyo mu kitundu ky'abakadde eyo mu bitundu by'emikono eyo nga basuubira nti abantu bangi bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo abajja okugendayo okubuuza famire kiki ddala omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga kye yaleka ayogedde olw'okuba nti Museveni akimanyi nti abantu bonna basse babeera ne records bagenda okufuba okuttibwa baba bamaze okubulirako abako abooluganda bakona b'emikwano ku nsonga ki ezibanyiika mu mitima newankubadde nti abeera musosodoti muweereza wa Katonda abeerako abantu be bayita twekisize baabulira ensonga ze ez'obuntu nga tezikwatagana ddiini weppa obwekityo bwe kiri nti n'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga yalinako abantu benfaafe opona bafamire be yali yabuddeko ebizibu by'entala n'ebintu ebimutambulirako ebitakwatagana ng'empalizo yali amunoonya n'ababulirako ebizibu kati Museveni bwe yategedde nti abantu bano gendayo omumpembe Yosef Tabasumba Mutano wa Kalekyezi n'ebitongole by'ebyokwerinda byasindise abasajja baayo aba iso ne Ssemwali ne bagenda naye mu matitiri gaaliro ku makyanga obudde bukya mu kasaawa ez'akalasamayanzi omumpembe Yosef Tabasumba Mutano wa Kalekyezi n'ekitongole kye kya polisi kivudde ne kiwandiika ku mitimbagano gy'amalo ne kigamba nti amaka oba gye bazaala omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga abatamanya ngamba batanategereka balumbye amaka omuzalibwa Dr. Sepirani Kizito Lwanga ne bakola bye bakoze ebikyamu era ne bagenda era bavudde baga nti bali mu kunoonyereza ne bakakwatayo omuntu omuteba balya ssente zammwe nze najja bagula maaso. Ekitongole ekya poliisi ne iso bye byasindikiddwa Yosef Tabasumba Mutano wa Kalekyezi ogenda okukyankalanya famire n'okubatiisatiisa obutaddamu kukkiriza muntu kabeere munnabyabufuzi kabeere munnakyalo kabeere ani ng'azze okubuuliriza ku bintu ki Dr. Sepirani Kizito Lwanga bye yaleka oba bintu ki Dr. Sepirani Kizito Lwanga bye yagamba abantu nga tebaagala Yosef Tabasumba Mutano wa Kalekyezi ebintu bino bitambule. Kati okumanya Museveni tojoga ofunisa malaya lubuto kubanga akaduuka oba okagudde oba tojoga oweeta mpisi kundi n'ebitongole by'okwerinda gw'okifudde lunye nti buli muntu onoomufutiza okutuuka okuba nti buli magenda kubeera wansi wa kitanda nga tasobola kwogera ekyo kikyamu abantu balina okwogera okujja ng'oggyeko ssemateeka n'ogamba teri muntu akyaddamu kwogera naye watojjawo ssemateeka tujja kwogera ate tulina gujja kutiisatiisa bwe twogera essaawa zino nkimanyi ogenda kuleeta empalaata yodde ku televayina otandika okulimba abantu twabika olwaliro tulaba n'agenda okubulira abantu amazima kuba ogenda okwogera bya kiyaayi kati ntandise. Amaka g'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga mwazaalibwa ekyabakadde mu bitundu by'omukono gaalumbiddwa olunaku lwa jjo ekiro naye nga gaalumbiddwa ebitongole by'okwerinda abajjidde mu ngoye eza bulijjo abeefudde abanyazi kumbe bazze kutiisatiisa nakubba bintu by'abantu bano. Njagala poliisi eve yeetubuulire okujjako nga mugende nti baalumbye amaka gawo naye temwogedde bintu bibaatutte ate nga baatutte ebintu bingi ebiwerako n'okuleka nga batiisizatiisiza abantu. Ekikwekweto kino kyalumbiddwa akulira poliisi y'ekyampise ayitibwa Amos akankwasa nkiddamu amaka omuzaalibwa Dr. Sepirani Kizito Lwanga gyakulidde bajyawangalidde okutufuuka omusosodoti w'otutumu mu ggwanga gaalumbiddwa ekiro kikeseza olunaku lwa leero ng'eyegakulembeddemu Galumba ye Amos akankwasa akulira poliisi y'ekyampisi bwe bajjidde mu ngoye eza bulijjo ne balumba amaka gano mu matumbi budde ne bacunya ne bakuba ne babba buli kimu kyali kyetaagisa wepo n'okuleka nga bawadde ebiragiro eby'enjawulo obutaddamu okukkiriza muntu yenna kujja mu maka gano kuba nti abaako ebintu byabuuza oba byayogera baatutte empapula eziwerako ebintu eby'omugaso ebiwerako wepo n'okutwala ebintu byetiibwa nti bya famire eby'omugaso ne babitwala ne babibba. So kati mukulu Yosef Tabasumba Mutano wa Kalekyezi n'ekitongole kye kya poliisi bw'ova n'ogamba poliisi abantu batamanyawo bazaali balumba Dr. Sepirani Kizito Lwanga amakaage no it is wrong. Wasindise poliisi yo Ssemwali ne iso nga bakulembeddwamu Amos akankwasa akulira poliisi y'ekyampisi ye yalumbye amaka gano nakugamba nze buli omukola effujjo nja kuteekawo drone yange ejja balaba era ejja balaba buli kimu nja kigamba abantu ndoza mukitegedde poliisi tebalimba era tebanoonyereza okujjako bo it's an inside job kye baakoze bakitegedde. Olw'onno kino nga mukiraba bwe kigenda okwabika era bwe kigenda okulabikira mu maka amalago nage basuubira okutagetinga okuttamu omuntu
okufutiza family ezo okufunamu abantu okuba diverting obajjamu obwongo okubalowozesa nti bo bwe bakulira family nga tekikyamu era kijja awo nno kyekibadde ekigula lugi ky'olunaku n'okubategeeza nti buli omu waali walabira ebijja buli omu waali walabira ebijja bitambula ng'entulege n'olwekyo buli muntu ali eyo ng'okyesuliddeyo gwa naggamba nti olwatta bbange nalumanya nakolawo ki naye ke kaseera mwekumemu ogutaaka mutandike okutaasa obulamu bwammwe nga eyabalula tennasiriira